Okuva mu mwezi gwa Novemba omwaka oguwedde, abantu bangi bazze bawambibwa ab'ebyokwerinda ne kireetawo obunkenke obutagambika naddala mu bawagizi b'ekibiina ki NUP. Wadde Pulezidenti Museveni yavaayo n'ategeeza ng'abaawambibwa bwe baali abamenyi b'amateeka era n'alagira ab'ebyokwerinda okufulumya olukalala lw'abantu bano okukkakkanya emitima gy'ab'eŋŋanda n'okutuusa kati tekikolebwanga. Katonda agenda kutwanukula. Enkola za Katonda zo za njawulo naye nga bajja kuteebwa. Islam laka alhamdu hatta tarda wa laka alhamdu idha radit laka alhamdu fil ula wal akhirah. Kati olwaleero wabaddewo okusaba ku kitebe ky'ekibiina ki NUP ekamwokya eri abo abakyali mu buwambe ssaako abali mu malwaliro be bagamba tibaatulugunyizibwa ab'ebyokwerinda. Okusaba kugendereddwamu kubawonga eri omutonzi abakwatirwa ekisa ababalina basobola okubayimbula. Embeera eno abamu ku b'eŋŋanda z'abasibe abakyali mu makomera ebayungudde amaziga. Abaana nammwe ababakwata mulina abaana naye bw'omala ebbanga tolabye ku mwana oba kumuwuliza owulira bubi. Si yonna neme kufa bulumi okufa tteeka naye n'ofa ng'olaba kubanga akaana kange kabadde kalwana nga kalwana nnyo kanwanirira ate talina musango sigulaba. Kale bannange nsaba mwenna saba ekiyona bannange. Abamu ku baakwatibwa ne bateebwa baliko bye boogedde. Sisobola kulaba nasigaza eriiso limu. Kati olunaku olwaleero era mbadde mu mmotoka nga nkola naye binnemye kuba ino eriiso lye liraba abasaabaze. Okutu kwe kuwulira abasaabaze ng'omuyiseeko n'akusiiya n'okyuka. Ne bantulugunya buli kintu kyonna ne bankuba ekyenda ne kyesiba n'ensigo omusibo ogutwala ku nsigo ne guzimba. Era ne kaakati wendi wano ndi bubi mbeera ntonya masiira buli ddakiika. Ssaabawandiisi wa NUP Lubongoya annyonnyodde we batuuse mu nteekateeka y'okulwanirira obwenkanya bw'abali mu kkomera. Olunaku lwaleero tugenda kufayiringa omusango mu High Court okulaba nti tugenda mu High Court era tusabe bail, twapulayingire bail era tusuubira nti abantu abo High Court egenda ku odalinga bateebwe. Kyagulanyi agumizza abantu baabo abaawambibwa ssaako bannakibiina. Twandibadde tukole effujjo, twandibadde tukwate emmundu. Bwe biba byakugobagana tebasobola abo tebasobola yadde n'okugoba embaata ne bagikwata. Ne twasalawo tukole ekyo ekituufu kubanga ekikyamu tekisobola kugobawo kikyamu. Asoomozezza ne banadiini ku kyayise obutavaayo kwogera mazima ku butali bwenkanya obuli mu ggwanga. Nabaddeawo nga nina ku TV nendaba omu ku basumba ng'anenya abantu olw'okuwagira omuntu eyeesimbyewo mu mateeka ng'anenya oyo gwe basse naye nga tanenya ani abasse. Okusinziira ku Kyagulanyi, singa kkooti eneeremererwa okuwa abasibe obwenkanya, ensonga zino nazo wakuzitwala mu kkooti y'abantu. Kinajjukirwa nti omusango Kyagulanyi gwe yali atutte mu kkooti ensukkulumu nga yeemulugunya ku byava mu kulonda yalagidde bannamateeka be okuguggyayo. Gerard Luyima, NTV ku ssaawa emu.